Omusasi waffe tukulisaayo nnyo erudde eyo ate ko okusaba okubadde ku Ndejje Miracle Revival Fellowship Church omusumba Judith Kaweesi asabye Banna Uganda Bonna okuba obumu kino kiddiridde akalulu aka 2021 okuggwa. Ono agamba nti abantu balina okukwatira awamu bazimbe eggwanga okusinga enjawukana. Mu kusaba kwa omusumba Judith Kaweesi asabye Banna Uganda Bonna okubeera omu batambuze eggwanga ono okwogera bino ategeeza okuva nti twava mu kalulu ka 2021 Banna Uganda enjawukana zeeyongedde. When Jesus lived like this, there was disunity among them. They were disunited. Praise the Lord. The disciples did what? They disunited. But the Bible says, after Christ rose, the apostles, they all went. Ku Lwokutaano olukungaana olugatta ebibiina olwa iPod lwatulekolo nga n'ebibiina ebimu tebyalabise. Ono asabye bannabyabufuzi okukolera awamu okuzimba eggwanga era okukiwamba abantu asabye omukulembeze w'eggwanga ensonga eno okugingiramu aginogera eddagala. Munnabyabufuzi yenna ekirooto kye kuzimba ggwanga okisegeera bulungi twegatte oba ono wa FDC ono wa NUP ono waaki abamu nawulidde n'infasiti abamu tebagenze nayo mu lukiiko mu miitingi eyo okweyawulayawulamu yensonga lwaki leero nzize ne message egamba nti tuve mu kweyawulayawulamu. Olunaku lw'enkyangamunaana lwakukuzibwako olunaku lw'abakyala obulona ategeeza nti abafumbo bonna oba amaka balina kwefumitirizaako okwekuuma n'okwagalana. Bali omuntu omu omukyala agondera omwami ate omwami ayagala omuki nze kyembasaba babeere bumu ekyo kyali message yange. Abaganda bagamba nti obugonvu bw'olujegerege maanyi gaalo nti mu bugonvu newankubadde ng'olinawo oyita olina embeera w'oyitamu mukyala ekiseera kijja kutuuka Katonda atereze ensonga zo sigala ng'oli mukakamu ate n'ekirala kusabira makaago na mwami wo.